CBS kutusaako programu ekiri ewala omuli amawulire agabuusibwa amaaso ageewuunyisa ganyuma ate nga gayigiriza. Ekizungirizi nno kyatututte yogayoga mu nsi eya United States of America ng'eno nno amawulire ge twasanzeeyo ga mupaatiri mu Ekereziya Katolika nti akizudde awatali kubuusabuusa kwonna ti Omukama Katonda atuula mu ggulu mukazi. Pulogulaamu eno ekiri ewala ku 88/8 yalaba omwoyo gwe nga gubuuka mu mubiri gwe. Olwo nno malayika ne ziguddukira ne zitandika ku lugendo olwamutuusa mu ggulu ewa Mukama Katonda. Toswa musajja wa Kabaka wamala Balunabba ng'akutuusaako ebinyuma omuli ebya bulijjo n'ebitali bya bulijjo eby'ensonga by'obadde obuusa amaaso n'ebyo by'obadde tomanyi. Omulungi awuliriza, tufuna abantu bangi abajja batusaba programu zino ez'ekiri ewala okubaddiramuko kwezo ze twakola mu biseera ebyo, naye tulondobamu ezo ezisinza okufuna okusaba okungi. Naffe ne tugamba nti olw'abawuliriza baffe abaagala okuwulira ekyo ekyaliwo ku kiseera ekyo tukibaddiremuko, ne tukkiriza. Era musajja wa Kabaka ow'ensonga wamala Balunabba n'akkiriza okukuddira mu programu ezo nga bwe zaaliyo. Amawulire agasinga okukwata abantu omubabiro mwe mwali omuko eyasaba okumuddiza ebintu bye byeyatwala mu kwanjulwa eri omuwala ng'omuwala amwanjula eri bakadde be. Era eggulire eddala eryasinga okubakwata omubabiro oba lino lye baasinga okusaba erya pulezidenti eyayisa amateeka amakakali nga agamba bannansi okukungubagira kitaawe. Ate n'eggulire eddala eryakwata omubabiro mwe muli abantu ab'ekikumi okwatambulira ensonga mu kiseera ekyo omwaka oguwedde ogwa 2021 nga ku bano mulimu ne bannayuganda. Musajja wa Kabaka ow'ensonga wamala Balunabba abawuliriza batwale mu maaso. Tubalamusizza bannaffe mwenna abatuwuliriza wano ku laadiyo Kyabasa Fama, laadiyo Buganda, laadiyo ya Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda, omukutu guno ogwa 88/8 laadiyo ey'obujjajja. Kano nno ke kadde aka pulogulaamu yaffe ekiri ewala, nga pulogulaamu eno ekiri ewala ebeerawo buli lunaku olw'omukaaga okuva ku ssaawa 12:30 ez'okumakya okutuuka ku ssaawa 1 ey'okumakya. Era nga bulijjo okuteekateeka n'okukwanjulira pulogulaamu eno ekiri ewala, nze musajja wa Kabaka munnassinga ow'ensonga wamala Balunabba. Njagala okubeebaza emirimu gyonna gye musobodde okukola n'okutuusaako engalo mu bbanga erya sabbiiti ennamba kasookedde nga tukoma kuwuliziganya mu pulogulaamu eno ekiri ewala. Abafunye ebirungi nga bulijjo tubeebalizaako Katonda abatuusizza ku birungi ebyo. Nammwe be bitatambulidde bulungi tubasaasira, ate ne tubakwasa Mukama Katonda y'aba abagumya n'okubayisa mu kusoomoozebwa kwonna kwe mulimu. Bannaffe mwenna ab'enzikiriza ezisuusuuta Kristo ng'omulokozi, tukeere tugendeko mu masinzizo. Katonda tumwebaze olw'okututuusa mu kadde kano nga tuli balamu, ate era tumutende n'okwongera okumusaba ayongere okutereereza ddala ensi yaffe. Olwaleero mu pulogulaamu eno ekiri ewala, omukaddukidde mu kkooti n'aloopa bakoddomi be ayagala bamuddize byonna bye yabawa nga bamuwa omukazi. Pulezidenti ayisizza amateeka amakakali mu kukungubagira kitaawe, bannansi baakumala ennaku 11 nga tebaseka. Baabano abantu 10 abatambuliddeko ensonga mu nsi yonna, kuliko ne bannayuganda. Olwaleero bwe tugenda okutambula mu pulogulaamu yaffe eno ekiri ewala, nange musajja wa Kabaka munnassinga ow'ensonga wamala Balunabba. Kanzije tutandikire ku mukaddukidde mu kkooti n'aloopa bakoddomi be ng'ayagala bamuddize byonna bye yabawa nga bamuwa omukazi. Pulogulaamu ekiri ewala ne musajja wa Kabaka wamala Balunabba. Omuka ayagala bamuddize byonna bye yawa ku bukonga awasa. Mu sabbiiti eno mu pulogulaamu yaffe eno ekiri ewala wano ku laadiyo Kyabasa mufeffetta nsonga, omukutu guno ogwa 88/8 laadiyo ey'obujjajja, empenduzo yaffe yatusemberezza ebyokumuliraana e Kenya. Ng'eno nno amawulire ge twasanzeeyo ga musajja agenze mu kkooti ng'ayagala bakoddomi be bamuddize ebintu byonna bye yabawa bwe yali ng'awasa muwala waabwe era mwannyinaabwe, kaakati bwe baayawukana mu bufumbo. Omusajja ono atabwekebera ye Wilberforce Sayenyi Mulunga wa myaka 52, era ng'ono oluvannyuma olw'okwawukana ne mukyala we Irene Miteko Kawoya ayagala kaakano bamuddize ebintu byonna bye yawaayo bwe yali ng'awasa omukyala ono, nti kubanga mu kuwasa omukyala ono ye talina kintu kyonna kyafunyeemu. Wilberforce Sayenyi Mulunga alunyumyanga lutabaalo engeri gye yawasaamu mukyala we Irene Miteko Kawoya emyaka ena egiyise mu 2017, nti ng'asuubira okuba n'amaka amalungi ageegombesa
era ageeyagaza era bafune n'ezzadde okuggumiza amaka. Anti n'oli yayimba nti obufumbo ye mwana. Annyonnyola nti okutuuka okufumbiriganwa mu butongole mu nnono zaabwe ababukusu, Wilberforce Sayenyi Mulunga yasasula omutwalo gw'ensimbi ogw'emitwalo 5 ng'ezo ze za Uganda ng'akakadde kamu n'okusingawo, nga ku mutwalo guno yagattako ente kabedwa nusu bulaaya 3, n'agattako ente endala endaawo, n'agattako embuzi eyakula n'ewola, omugogo gwa gambuutusi, enkoofiira n'ebirala. Nti okusinziira ku mpisa zaabwe ng'ababukusu, bazadde b'omuwala bennyini ebintu bino be baabinona ewuwe nga 27 Apuli 2019. Ebintu bino nti baabinona mu maka ge e Bungoma. Omanyiyo omusajja ono alimu omusaayi omu Kenya n'omu Tanzania, kale mu nsi zombiriri abeerayo. Era nti nno muwala waabwe Irene Miteko Kawoya baakakasa nti ddala baamumuwa nga banonya ebintu bino, ng'abaabinona baakulemberwamu omukadde omukazi amuzaalira omukyala Florence Kasowa n'omuko Edwin Kawoya. Kyokka oluvannyuma lw'omwaka gumu n'ekitundu, bano obufumbo bwabwe bwafa, nga kalunsambulira nno yava ku mukyala kutandika kusuulawo maka ge, nga ye Mulunga yali yagenda n'ebweru okweyongerayo n'emisomo, kyokka n'akomawo nga n'emisomo tagimalirizza okusobola okutaasa amaka ge. Ebweru gye yali ku misomo, Wilberforce Sayenyi Mulunga yasindikiranga mukyala w'ensimbi ez'okukozesa, naye nti ono bwe yamubeeba ennyo okudda eka bakuze abaana, kubanga baali basuubira okuzaala, naye n'asalawo emisomo gye yaliko n'agyerekereza. Bw'atyo kwe kulinnya ennyonyi n'ava mu Amerika yogayoga okwaboobwe asobole okubeezaawo amaka ge. Mu butongole ababiri baafumbiriganwa ng'omwami n'omukyala nga 10 omwezi ogw'omukaaga 2017. Newankubadde ng'omutwalo n'ebirabo ebirala ebiwasa omukazi, omusajja ono yabitwalayo luvannyuma. Kyokka nga nnyonnyola nti nga bamaze omwaka gumu n'ekitundu mu bufumbo, omukazi yatandika okulekawo amaka ge ng'emirundi mingi nakyala bw'agenda tadda. Wilberforce Sayenyi Mulunga kitaawe teyamanya nti walabika waliyo essajja erimutudde mu kifuba, okutuusa omukyala ono Irene Kawoya lwe yamyumyula engugu zonna n'aviira ddala mu maka gaabwe, ng'awe ekyali kirina okuddirira kwe kusaba kkooti okusattulula obufumbo bwabwe, era bwe kityo kkooti n'esattulula obufumbo bwabwe ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'ekkumi omwaka guno 2021. Kaakati nno oluvannyuma lwa kkooti bano okubaawukanya mu bufumbo, Wilberforce Sayenyi Mulunga yaddukidde mu kkooti mu nnaku eziyise, ng'ayagala kkooti eragire ababadde bakoddomi be bamuddize ebintu byonna bye yabawa mu birabo bwe yali ng'awasa Irene Miteko Kawoya. Wilberforce Sayenyi Mulunga okusaba kwe kunaakututte mu kkooti y'e Kitale, ng'ayagala omukadde omukyala azaala abadde mukyala we, kkooti emulagira amuddize emitwalo 5 egy'ensimbi za Kenya, ente nusu bulaaya 3, ente endaawo 1, embuzi eyakula n'ewola, omugogo gwa gambuutusi n'enkoofiira wamu n'ebirala bye yabawa bwe yali ng'awasa abadde mukyala we Irene Miteko Kawoya. Mulunga ayagala kkooti baneebakake okumuddiza ebintu bino bye yasasula mu mukazi emyaka 3 egiyise, kubanga omukazi ye yasooka okwebulankanya awaka ne bivaamu okwawukana mu bufumbo, ng'ate yali yamusasula, kale nga bwe kityo ayagala ebintu bye yamusasulamu babimuddize. Agamba nti omukyala ono y'omu yeebulankanya n'atamuzaalirayo yadde akaana, yeebuzaabuza, nga n'olwekyo bino byonna abibalanga kumufera, nti nga maama yeekobaana ne muwala we n'abaana be abalala bamufere okumutwalako obusente bwe obw'ekinaku, nga n'olwekyo ayagala kkooti ebalagire bamuteeremu n'amagoba agajja mu myaka 3 gy'amaze nga bawadde ebintu bino. Kati tulinze kkooti olunaku lw'eneewa lwegenda okutandika okuwulira omusango guno, naye ng'eno ye pulogulaamu yaffe ekiri ewala wano ku laadiyo Kyabasa. Ayagala okumanya ebisingawo ku ggulire lino, genda ku muyungagano gwa kompyuta ogwa internet, ogende ku kibanja ekya kenya24news.com, byonna ojja kubifuna bulungi obitegeere era obiggwe ennyalwe. 88.8 CBS